bingi kati nga nkugambye musobola obeera mu relationship for like 2 years naye ng'omuntu ayinza okusuubiza abaana ba campus ayinza okusuubiza ebintu. For instance oyinza omugamba nti omanyi nno kati njagala iPhone n'akulimba guno omwaka nagugwako olinze iPhone ebintu mulya abantu abo nga bagenda nogaye nfaaki n'akantu akatono just ak'emiliyoni emu bweti olaba yekakulemedde kakyolonze onoosobola okundabirira kitegeera oli wa bbeeyimu ezo kkala tezisobokwa z'abavandimwe eno kale ogitegeera oba ogimanyi kati ebyo by'osingira ddala okukyawa mu relationship by'okooye totally omuntu asuubiza nga tatuukiriza n'omuntu omulimba kubanga olaba ekyobwenzi osobola okigumiikiriza kubanga abasajja bonna teri musajja gw'ogenda kwagala ogambe nti omuliko bwomu tekisoboka. Mwana gwe abamu bagamba baba aliko bwomu baba beesuddiya baba beerimba teri musajja wo teri teri oba toli ready kungumiikiriza sooka kumaliriza bitabo kubanga nze kyensinga okwagala kirina kubeera step by step. Ebitabo byange bye biba birina osooka then after bitabo emikolo giyingirewo benifu ng'alina qualities naye nga takugumiikiriza saagala anteeka ku pressure leka sitaaba nga mpa ssente sente twakkiriza kati azikuwa kasitaaba nga azimpa buli kimu abajja kifunye wange Ngachi love what's love in particular love kubanga it's love naye kineneko it's a big thing nze like kyenyinza okugamba nti about love engeri gy'okola ki engeri gye weeyisaamu n'omuntu society ekulabe etya nti kati naye babalabira eri abo nno bagamba abo nno bafumbo naye abo balaba nga mujjabuzo kitegeera. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofune obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Wali okitegeddeko nti love is a beautiful thing era wali okitegeddeko nti omuntu mu nsi muno nga tafunye lwe bayita lubiriizi we oba mwagalwa we mu nsi muno afaamu avudde mu bulamu obuliso miserable. Awo wennyini wentuukidde nze amanya n'eddoboozi mpitibwa Yekyaye wentuukidde ne puroguraamu yo eŋŋanzi puroguraamu mulindwa puroguraamu ensi gye yalindirira puroguraamu yonna gye mwalindirira okuva edda olwaleero ebyo byonna no twabisalidde dda eddagala era simanyi kyolimpa mwana wa maama. Puroguraamu eyitibwa zuula omuntu wo nange omuweerezaawo Yekyaye nga nsinzidde wano ku Delta TV. Wali obaddeko n'ekirooto eky'okufuna omwagalwawo obadde mu relationship mmeka nga tezikola owulira obikooye walina kirooto kyakufumbirwa looya wasa looya muzungu muhanka mumerika muddugavu mweru muvandiimwe nga anko Gashumba bwatera okubagamba etoviirawo ddala agenda kubanga nyingirawo mu style n'omu ku baana bawala envumulo abayogerwako abasomwako mu bitabo ng'abakulu bwe batera okubanga bagereesa. Leka tuyingizeho mwana muwala mu style ayingirewo ekimyula omwana omuvandiimwe naye atubuulireko olugendo lwe lubadde lutya.
kisanyusa nnyo okulaba omulungi kale mukwano ng'olabika bulungi nnyo obale kusiima ekitiibwa kya Mukama gyebaleko kamaama kale mukwano ng'oli kalungi nnyo ate ekitiibwa kya Mukama oviiriddeko wa mukwano viridde kawempe bannange akuteekamu ssente nno naye w'amaanyi ani akuteekamu akasente okubanga oli mwana muwala mutototo naye ng'olabikira ddala bulungi nnyo anteekamu ki kasente eby'ennaku zino nno bikyaliyo mbuulira gwa ŋŋamba eby'ennaku zino ng'abakazi kati tweteekamu ssente wangi maama abakazi ennaku zino tweteekamu ssente kyogamba okulabika bwotyo gwe weeteekamu ssente neeteekamu ssente oyinza okumulwayo omwana mulenzi akuteekamu ako kasente munnaawe ab'ennaku zino oba nkiyite ntya bamukono gaamu oba tebavaako kasente mpolampola katuddeyo tubulire ku mannya gaffe kubanga eno emboozi egenda kujjumira ddala kuggwe kwe siva amannya go sweet heart amannya nze Becky Lugonda Becky hu Lugonda Becky Lugonda muli baganda ndi muganda erinnya eryo nga siraddiwulirwa tobaamu obuvandiimwe mwe anko gashumba bayogerako tolimu oluvandiimwe ndi muganda n'abaganda baba bazungu nga mmwe gye bali nze nno munnoowo mbadde manyi abaganda be baffe nedda anti kati eby'ennaku zino nawe nga wobimanyi tebabeera baganda like pure abaganda tebakyaliyo era obeera blood mixed mpulidde tata ayinza okuba nga weeri nga mama muganda mpulira biyo oyina emyaka ng'emeka emyaka bebi emyaka gy'abakazi ng'ennaku zino tebakyagyo sikutwala mu kukemebwa nkulokole bulokozi kuva mu kibi bagamba omukazi wamubuuza emyaka oba omututte into temputation kati okumugjayo ekyemyaka tugenda kubanga tukireka wasomako okyasoma ozaalibwawa njagala tukwateko katono tusooke negyo gy'ozaalibwa gyenzaalibwa yes where is your parents banzaala Zirobwe Zirobwe mu Busiro mpulira Zirobwe like okwata Gayaza Road I get kwata Gayaza Road then you branch off to Zirobwe Road bazadde bo basangibwa eyo Zirobwe mbeera nabo wano abazadde obeera nabo mu kyalo gye balinga gye batuziika Zirobwe y'ekyalo kwegamba singa in case wabaddewo emikolo giba girina kubeerawa ziba girina kubeera Zirobwe oli student wasomako up to which level okyasoma so elaborate more about that ekyo kyo nkyasoma nkyali ku campus yo campus campus galona are you serious very sure somera ku university Makerere Business University okyali mu campus nkyali mu campus kakati kyekisinza okukusikiriza okwegattako wano mu nsonga zino bintu bingi awe siva mpulira njagala okubiwulira mu matu gange mbimanyire ddala ebikuviirako okukola otya sometimes tubeera ne bapartner naye nga partner oyo olaba nga talina gyakutwala for instance osobola okubeera n'omuntu for like nomulabira for like 2 years nga muli mwena mu relationship ate nga the normal se bagamba the duration early 6 months okumanya omusajja omutuufu the duration is 6 months so bwegibutuuka myaka ng'ebiri oyo kyenga ne mubanga abatuuse n'okwewasa naye ab'ennaku zino balalamu qualities kyezo ezikulaga nti omusajja ono tali serious nti era tasalawo nti era bino byokooye ku musajja by'omukyawako basajja b'ennaku zino I normally hear they call them batabani bafala not me no I hear batabani bafalaawo bingi just no bingi kati nga nkugamba musobola obeera mu relationship for like 2 years naye ng'omuntu ayinza okusuubiza
like abaana ba campus ayinza okusuubiza ebintu. For instance, oyinza omugamba nti omanyi nno kati njagala iPhone n'akulimba guno omwaka negugwako olinze iPhone olw'ebintu mulya abantu abo nga bagenda nogaye nfaaki n'akantu akatono just ak'emiliyoni emu bweti olaba yekakulemedde kati olwonze onoosobola okundabirira kitegeere oli wa bbeeyimu ezo kala tezisoboka z'abavandimwe eno kale ogitegeera oba ogimanyi kati ebyo byosingira ddala okukyawa mu relationship byokooye totally omuntu asuubiza nga tatuukiriza n'omuntu omulimba kubanga olaba ekyobwenzi osobola okukigumiikiriza kubanga abasajja bonna teri musajja gw'ogenda kwagala ogambe nti omuliko bwomu tekisoboka. Mwana gwe abamu bagamba baba aliko bwomu baba beesuddiya baba beerimba teri musajja wo teri teri musajja kubanga nze nalabirangako like nina gwe nalabirako gwe mmanyi ng'ewaka bamwesiga ali oba kale namuzadde waffe yekka naye netugwawo ekigonga alinayo omwana ali mu klasi yemu ne muto waffe naye nga buli omu waka yali amwesiga nti ki nti ali faithful ali kumanyiwa musajja. Alright, aho wenyini wengenda okugambira wandyetaaze omusajja tusiigire ku kifaananyi ky'omusajja gwe wandyetaaze okulaba okujja gy'oli yandibadde what are the qualities of that particular pattern yandize maaso go nga ggwe Rebecca? Ekisooka omusajja eyasomako naye bannaye ba misomo gyalema obagobi bannange bamenya abasajja bakyasoma bamenya awo wenyini wengenda okugambira mulimu abasajja abakozeemu kasente kaabwe nga buli kimu bali well off naye nga tebagendangako ku ssomero ate ekyo nga kigezo ky'amaanyi nga ayinamu akasente agamba byosoma okufuna aleeta how can you go about that? Awo kati awo ekiyinza okunseducinga okujja woziba ssente awo ziba ssente ze ziyinza okumposhinga awo omutwalo kubanga ategeeza ekyo si quality tugijjeko because you're going to tell me the qualities z'oyagala ku musajja ajja gy'oli right so ogambye education kyekirina okusooka ate ogambye era gw'omu oŋŋambye nti bw'aba nga ayinamu ku ssente then oba tokyaconsideringa that outright no olaba ebyennaku zino sikyabalabayo nnyo like nga teyasomera ddala completely abamu baddayo nga bakulu abamu baddayo at least nayigayigamukko kazungu kitegeere ebyennaku zino tebikyaliko ebyo teyasomera ddala. Alright, another thing kati we had education sente mpulira bibyo sente oba azibye oba azifeeza oba musamize alina okuba nga yasoma alinamu ku ssente sikiina muzibu nti oba azijjewo oba azijjewo ne bw'aba afeze bantu gweoyagala mwami alina ssente tebinkwata kazilongo azaleese ssente waka mpulidde bwe kasita olisiivinga akasente I rather cry in a bangaloo than in a kasiisira sisobola nakukiddamu you rather cry in what kaddemu than akasiisira tugende ku point eyokusatu ngaali well off education another thing is what musajja akwesa ku kitiibwa kale ng'alabikako mu banno Muwala oyagala omusajja ng'alagikako mu bantu ng'akuweesa ekitiibwa ng'oweetegesa otya okuweesa omwami oyo ekitiibwa bagamba abakampasa amaaso gabalimu mu ffinga si bonna how have you package yourself nga gwe nga tonayagala kitiibwa gwe weetegesa etya omwami oyo ajja ogenda kumuwa otya ekitiibwa kati olaba waliwo abantu naddala abawala b'okumubzi batutya simanyi lwaki I don't know why agamba temufumba mulya chips na chicken can you cook? Yes, do you know how to cook? Why not? Osobola okufumba emmere matooke nsobola n'ogiteeka mu lulaga nga bwe babikola nsobola
Osobola okufukamirira omwami nga lwaki wekiba kyetaagisa nfukamira waliwo kiteetaagisiza bagamba abasajja buli kadde kiba kyetaagisa nedda mukwano nga lwaki mba nfukamira buli lunaku okugubya amaviivi singa oli abaayo ng'alina ssente ze naye ng'alinayo ku baana nga 6 5 abaana oba maama mulungi gwe yeekanga ng'owulidde eby'abaana biyali nedda mulimu abaana abasukka kati abo abaana 6 kiba kigenze wala oyo oba tatuuse ku nzaala kasooke kusala ekirimi wazaalako gwe sinnaba tonaba kuzaalako okay kati omusajja ate bw'aba alinayo kale litsashumu alinayo abaana be 2 ng'alina buli kimu education akasente ng'alinayo abaana be nga 2 kati awo at least I can bear with that. Abaana basobola obbako kasita abanga alinamu ssente. What age group? The age group. From, let me say from 30 to 38 awo. Banani. Ejje myaka nga bagamba baba tebannakola ssente. Ogambe Fatsam? You said from 30 to 38. To 38. Je bali abana kuzino bagagwa. Wafa takunoonya. Baana nga babana 40 years nga bikyali bivubuka bito. Nga bikozeemu ka sente. Ozinga alagikako mu bantu. Ngalagikako mu bantu. Yes. Ne appearance y'omuntu ematteringa. Okitegeera. Kati nze ondaba. Like oyinza okundaba waneeno. Naye mu bantu like ababa bakulaba mu society muwangalira. Oba lwa nsonga like obanga tobeemakulidde kunyonga wobimanyi ebyaffe abaana bawala. Buli omu aba yeegomba kulaba ku muntu agenda kutwala oba ekyo kitegeera. Kati mba sisobola kuva eno na muntu like afaanana bibye nga bwali like ng'ali awo tategeerekeka. Awo wennyini bw'aba azze nga alina buli kimu omunzi ate alina kumala genda kulaba bazadde oba mmwe mutandikirawo ebyabazadde muba munaabiraba lulala. Kakati ekyo nga bwe kiri bwe kityo like omuntu osooka n'omwetegereza omwaka budde musooka ne mubeera mu courtship nga teri something for something. Nga teri something for that's something. courtship, right? Just courtship. Ne mweraba nti kati onayagala ki onayagala kino njagala kino toyagala kino eno nti wennaba sikufuukamiridde can you bear with it? Kubanga nze ebyokufuukamirira buli lunaku sijja kukola ki. Abannange ebyokufuukamira buli lunaku togenda kubanga okola otya? Sijja kubanga mbisobola. Ojja kufukamirayo kaalo. Okyetaagisa. Tebakuwadde ka ttiipu lw'ofukamira. Nga kyetaagisa. Baana mmwe. Nedda eby'ennaku zino obiraba. Olowooza lwaki abantu bafuna nnyo abantu abaasoma? Ate omuntu asomedde ebyo tebabiconsidering. Bikyuseemu. Yes. Osituse naye asituse how are you? Yes, mwetegeze mugenze ku mirimu si binene ebyedde ebyabamaama nti ate wasooca mwami biki. No. Good morning, honey. No. Onyekoze omwami ali kubanga abaana bali Sembabule, abaana bali eyo mu byalo e Masaka. Oseka bali bakoze ssente zaabwe. Toleeta abaana bawano wammwe Kampala. Abaana bali luddawa. Singa omuntu ava eri he has all the qualities. Ng'agamba nze ndiwe Kigangazi. Where is Kigangazi by the way? Bugangayizi. Kigangazi. Start Masaka. Osobola okugenda naye ne mubanga omukwano mugukwasaganyiza. Sooka okomaawo nga ngenda mu kyalo. Nze nedda mukwano. Awo tuba tetukwataganya. Nzaalibwa wano zo tebanziika wano. Abamu bagamba mwesiba mu bibuga si gye babaziika eri bajja kuzzaayo dead body naye wano wenzaaliddwa embeera mmanyi ya wano ate ey'omukyalo sijja gimanya kubanga ebintu naye biba bigaana ojja tugeze ndi mu kyalo omale oŋŋambe nti tugendeko mu nnimiro tulumye ku ddiiru ki mukwano.
wamedi ekyalo togenda kubanga okusobola sisobola gakyalo awanno omwami bw'obaayo eyo ng'osubira mwana muwalondo mwetwalira mbu omuzzeeko ekigangazi temugenda kubanga mukwatagana okujjako ng'oli Sweden ng'omulinyisa bbaati oba ng'oli wano mbu ye we yazaalibwa si bigambo byange bigambo bya mutuuze ono andi okumpi wano awo wennyini omuntu the quality is over or you still have the qualities yes n'ekirala kye nnyinza okwongerezaako omuntu oyo ng'alina ku ddiini sometimes abantu batulaba kati nga nze wenti wenfaanana oli naga oyo omuwala muyaaye they judge a book by its cover some people judge a book by its cover oli nakulaba bulabi mu kkubo naye n'atamanya nti ate oli musabi olina eddiini naye olw'okubanga akulabye ne kala ate naddala eno kala bagitiira ddala kala ya mwabeera bagitiira ddala oli naga oyo kati alabika alina nze nina we nayitako kati omuvubuka omu n'agamba munne lengera ekiwala kikyo kijja oye esikwana abakazi beeru bonna baba bamalaayo it was too much for you nafiiringa nga nfiirinze small nengamba abeeru bonna ffenna tulina kubeera bwoye tutyo naye ngaate si bwe kiba si kirungi yes si bwe kiba sometimes omuntu akulaba kungulu n'aga alina abasajja nga 10 naye ngaate si bwe kiri so ongambye nti what was that anti ayina okubaamu n'eddiini omwami yes it's one of the qualities akasente eddiini ebitabo n'obusamize nno some people are saying in buddiini do you mind about that ayinza okuvaayo nga akuba ku nsaasi awo tuba tetugenda kukwatagana ng'alina qualities zonna nga ne sente alina awo ne woba oyina mukwana tuba tetukwataganye tuli tuti muli muti gwe n'essabo muli muti tuli tuti oba temugenda gatta tuba tetukwataganye yes you mind about the madiini oba ddiini yonna azonga zisissabo eddiini ekyaddiini kyo sijja kyogerako nnyo as long as zisissabo as long as nti alina eddiini nze kasita atankaka okukyusa yange okudda mu yiye. What are the more qualities? The qualities that they are over? Byebyo kakati ezo qualities zimaze okufunika n'omwami azze buli kimu akiyina ng'alagika mu bantu nga byonna bwe tubiwulidde gwe packaging ota how have you package yourself era gwagambye akyali ku campus singa omusajja ajja na buli kimu nga omwami bwe yagamba mu byosomye okufuna nze byendeese ng'ayagala ozaaleyo ku mwana awo how are you going to handle that like ngakyasoma ekyo mba sijja kisobola actually oba toli ready kungumiikiriza sooka kumaliriza bitabo kubanga nze kyensinga okwagala yes kirina kubeera step by step ebitabo byange bye biba birina osooka then after bitabo emikolo giyingirewo then after mikolo ebyokuzaala n'ayina okuba organized enough osooka kumala benifu ng'alina qualities naye nga takugumiikiriza sagala like anteeka ku pressure aba alina kuyambako okumaliriza education then mulabe ekiddako yes how have you packaged yourself weetegese otya nga gwe kati omwami akkiriza let's assume nti tumaze okumufuna buli kimu kiri at set nga bw'obyagadde ebyakatonda bizibu nno akuwa ekyapa mu mannya go nga gyali naye ali eyo bulijjo alinze akakampasa engagwe how have you packaged yourself ngagwe because assuming omwami ye waali with all qualities so about all oyinza musuubiza otya how are you going to handle the relationship I don't want to go more mu byomu buliri bigendamu nnyo but you can elaborate about all that yes nze kasita abanga mpa sente sente twakkiriza kati azikuwa yes kasita abanga azimbi buli kimu abajja kifunye wange Ngachi love what's love in particular love wanga it's love na ekineneko yeah it's a big thing nze like chenyinza okugamba nti about love engeri gy'okola ki engeri gye weeyisaamu n'omuntu society ekulabe etya nti kati
ne babalabira eri abo nno bagamba abo nno bafumbo ne baba balabanga mujjabuzo kitegeera. You create that love gy'olagane mu bantu nti ono omuki muntu wange nkale abadde singa omuntu abayo ng'ali ready nga akwetaaze ayinza kufunira ku namba ya simu ki? Enamba 075 yes 79 yes 000 yes 80 yes damoji basomereko mu Luganda. Mu Luganda try I know your campus but try your level best. 07 yes 07 0 5 075 let me help you 075 nze kale kansome mu Luzungu oba gw'ojogere mu Luganda. all right 075 075 79 79 000 80 80 awo nno bwetyo bwe tubadde ne mwana muwala ono omugogofu bwatyo bwe tutambudde. Yes awulidde yeetegese okuba n'ezo qualities zaayogeddeko oli waddembe okuba ng'okubako ye namba y'essimu egenda kuddamu eyitewo wansi obeere ng'ogirengera awo wansi amanya n'eddoboozi mbadde Daisy Jada okuweereza nsinziira ku Delta TV tukole tweyanzanye tweyanzege abanyambaza by the way bayitibwa aba Christ Alone Day fashions. Yes balina obusuti obulungi these are three-piece suit eyinamu input eyinamu n'empale nnungi nnyo zina colors ne sizes ez'enjawulo bajja kwambuza they deliver both worldwide and countrywide. Mukwano beera ng'obeeyungako bajja kuba nga bakudelivalinga enamba y'essimu kangiyiseewo eri 075 07 07 5103 5303 ye namba yawe abanyambaza. Thank you so much. Shalom shalom. Munna business tumbula business yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukaddiwa ba customer. Mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.